Azizi wawa naye wettoolo Azizi nawo bolimbyemukko then nekirala we should be knowing your petty names Juliana kati kugundiye bwaba kati olaba kati nga bara mweriye bunyolo naye Eva ayogera erinnya lye bara mbaruga hale atenyi kati Juliana singa tumanyi nti ye Juliana kanyomoza akiko babali abali waliremeddeko abaala Azizi nga tukimanyi Azizi aziona abaala ekyokubiri Azizi singa kugiteeyo tukubirawo kayima akali mu lutoolo because lutoolo is lovely. It would be a slow song. Lubeera slow. Omanyi buno buyimba naye ayimba slow. Omanyi slow song buno obwabani Celine Dion. Send me the pillow. Send me the pillow abadajaawo. Empako yange akiki. Kyokka nonjogedde gundi accidentally. So tutabikenga mukko. Tuleme kulowoozesa Luganda nti okukuba yito ina kuyimba Luganda. Mpuli na gundi ani ayimba mu Lusoga atekamu ebigambo by'Olusoga. Yaledi. And it's beautiful. Lwafa yaledi ne bw'ataalu lwani luyimbye. Era twandibadde tukimanyi. National flag ya Busoga. Ne gundi yatekanga mu Maro. I love this boy acidic vocals. Actually nze mnaye kunyimba kuyimba ezenyumira eza acidic ate nze mnaye olwabusoga lunyumira. Surprisingly nakayimba ka Maro nze kendali nsinga okwogera sima kuba nkwenda ino something like that. Nako konna ntali Lusoga. Jai wange lo yasimba nkutumiddeko oyo ye waayo akuba ebivulu eye kamuli. Kati olaba abaana be gundi eri mu West. Bali taking over bajje bayimba mu Nyankole lwabwe and we are waliwo n'omuwala ali awo bamuyita linnya ly'envudde mu mutwe ayimbye. Nakala balini ngamba kala kano kayimba bulungi. Alina kujinyanga ery'oluzunguzungu. Nange ayimba bulungi naye era ayimba mu Nyankole. So that is beautiful. Otabikamu kono ta losing identity. Omanyi abantu bano ne gundi little sister cha Anne Kansime tasobola butayimba Lunyankole shine omukiga kikuyambako manyi abantu abo baagala nnyo wagira ekyabwe mu kimutamanyi so abaso amoti nera amoti siru munene nnyo wano mu central te identifying nze nnyongo oli obontegeera ate bomanya nti comedian nza noloza abesibako the beautiful thing about identifying in a society waliwo time bw'otuuka ng'olina ssente z'ofuna nga tozitaddemu nnyo. Kati waliwo n'omwana Gagamero yano ew'amaaso amanene oyo abeera buli mwaka akola ekivulu ku big zone ya identifyinga ne Nansana. Kwajava. Yakimanyi bebe kula ino muwe ekivulu era akuba big zone n'agijjuza. Kuba ya identifyinga n'ekitundu. So kikuyambako okubaako n'omanya nti nze Christmas yange embeera wano. Shine omukiga akuba ebivulu byeyo. Yeah, it is beautiful. Then with tutandika okwagala for who you are. Yeah, tobulira nnyo mu bantu. Okay. Baira ekintu kyabuvunaanyizibwa nnyo kirungi nnyo. Kale Senji Fashion Collections emakindi abanyambaza era on this floor beautiful dress yeyangambye leero tuteekamu ako. Naye ne nkubuulira bwe kagizi. Nyakunnyonnyola. Kaakati Senji ogenda musanga emakindi bw'oyisa police barracks waggulu awo ogenda okubanga omusanga. Gwe! Nkutte. Kale kabunge. Enama ya Senji eri 0758 Enchi? Empulira yaffe our feelings. Okay. Enamba eri 0758 asobola okuweereza olugoye wonna wooli asobola odelivery. Kyateeka nti bwenkambala kafuukanga gwe bw'okambadde oba kisubisa okukyukamu. Moda ayinza obutajjira ku lugoye ne lutuuka. Anyway, sizes ez'enjawulo. Okyawa nanyi mutunzi wangoye. Banaye Walukaga Matthias omusiime ali kalenda nga 13 omwezi guno gwe tugendamu okuyingira genda bero omutwalo gumu VIP genda bere emitwalo ebiri tebo jajjifuna ku bukadde bubiri bwana ava jagenda kwa Flow Club ekasanga ti bwana ava jagenda kwa farm Nansana so muje tuberenga tuwagira meya w'Enkyengera Town Council Matthias Walukaga mu Rubale Anuma concert olimbo luliko lwakadongo kamu awo nga tuvuddewo Simba Automotives Uganda Limited abatusako pichipichi ya UG Boss era bakutegeeza nti gendo berenga atoje funa matabi ga wagenjawulo bagamba go wa kibanja mpola ensonga ekyagendera ddala mu maaso kubanga ekirubirwa kyabwe
kyakukyusa byanfuna byo naawe obeereko ne kasente weeyagale. Kakati kyogenda okukola ogenda kwenda ku offices zaabwe wali ndeeba ku kizimbe kya BMK obeeka mu kya opposite City Oil obeere ng'ate weefuna pikipiki ezo ku kibanja mpola otandika okubanga otandika obulamu. Arapex Star adhesive wenkutegeeza okubeera ng'ate ogenda katalo obeere ng'ate omwefunira. Adhesive kye kirungo kye tukozesa okusiba tiles. Ezo tiles olaba z'otambulirako buli ku makya ow'ekigere ekinene ow'ekitono omunene omutono zonna zibatambulirako ne zitabaako kinyegenya. Kitegeeza nti bazisibisa adhesive wa Arapex ne bazifiiringisa ne grout wa Arapex. Kakati bw'ogenda mu hardware zonna mu ggwanga bagambe nti mupe adhesive wa Arapex ajja kubeera ng'ate akukolera omulimu omulungi era ojja kuba ng'ate ombuulira. Gwe omuzadde azza omwana ku masomero Kids and Love Daycare and Kindergarten lisangibwa bwe bajjajja oba otwala omwana. Kids and Love Daycare and Kindergarten ly'essomero ekakasiddwa okubeera nga lirabirira omwana wo mu mbeera gye wandimulabiriddemu nga naawe oli waka. Balina abasomesa abakwata abaana ng'abazadde. Abaana bammwe oba empimu obwo kye baasooka ye stress okujejjako. Tusooka nitubuuza omusomesa nti olina obuzibu ne bbaawo nti nze nabikoowa navaayo kasi totandika okukomentinga nze abasajja nze nakuba nga mmanya nti abasajja ayinza okuba bakutamya n'abaana ng'ogenda twagala basomesa abalina omukwana eri abaana naye babalabirira bulungi bw'otuuke bwe bajja balinga eseza omuto iba nanga ali ate omaye buli omu yalaba eseza nga akyali musanga ne musomere singa tumuwa obudda tugamba nali nkula ne nawe eseza omuto oliba oli awo taata wa guddo nze nalaba eseza omuto yampako ku kiyazi naye akutumiddeko so byebyo bannaye mugende eyo mubeere nga temuwagira abantu baffe bale tubaza abantu abatwagidde ekasenge kafuba kayita gondi bane mwe bali kajjudde alogwa n'abantu era ndoza ne weekend tulina bwe tuli bagenda tubulira ekifo okay era tujje tujaguze BBS at 7 kakati ekirungi nnyo conversation enegidde mu kaseera akalungi bannanga wanapeza message nangamba omukolo tegugwe ku Sunday nedda bannaye tuli bantu bakakamu n'ebintu byaffe tubikola ki ebyabatoolo buli omu alina rhythm ye kwakolera ebintu era ne ku ssomero ticca yamanyanga nti hafi yali slow ne bamuwamu extra minutes amale pepa ye so emboozi nyingi agikunyumiza ezanyizanga kati nene emboozi ejjidde mu kaseera akalungi abawala abalungi ngaffe abamyufumu obuwala obukakamu oboogera empola bwakiki teweenyigirize nga buli kimu okiteekawo omalirize ng'osuffocating kale kakwate ku kugulu akola bw'otyo obwala obulungi naye nabo ojja suffocating ekifuba okinyigiriza nnyo abamu tuli okay twakulira mu different backgrounds we are grown up batukuzza okubeera nga tuli soft ebintu tubikwata mpola abamu baba bakuze abantu abamu naturally actually tuve ku biri ebye ntino we bwe twakuze abantu abamu abali hyper abalala they are not hyper ne bwaba mwana nga akula mulimu akana kali active kino kwasaganya buli kimu era mulimu omwana nga yajja mpola mpola bambye naye era n'amala n'ayavula n'atambula n'ayogera mulimu amatunga ne toni yaabwe ogiwulira ng'agenda mpola yaabwe ebyebintu Steven atuuka 12 n'eddakiika 45 gambwa bannanga akoze ate naye najja era yabaaliya era munaye shona agiteekayo era ne mugikola nekola ki neggwa no matter the pace amaliriza ekintu akikola ne kiggwa kakati abamu bwe tewetukuze abamu it is in our DNA abamu it is DNA yaffe ye tribe tuli batoro we are soft simple and easy banyoro wale uliddeko olutalo lulyo ewaabwe weepanka nabo batwala mu nsiko ne bikuggwa era atwale mu abeeruweero ababuuka ne mu maguka kiti owulira kyasivugidde wano dduka paka eri tamali takwina na bigambo okumala eno gavumenti tugi ye naakumalira tugijjeko kakati bwe kijja mu nsonga z'omukwano mutufuna bulungi nnyo obwala obutoolo obunyolo mutwagala oba bwakuzibwa in that manner oba omuntu omusanga ebintu yabitambuza mpola kyokka bwe nkula kubanga ondeese e Kampala oba onsanze e Kampala ng'otandika kunvuga speed ngotandika okunkomplainingako nga bwembowa bwendisulo tontegeera obulamu tebutambula sipiikinga ogikuma teyaka ndi awo n'owulira bubi nnyo ne tubasaba ekintu kimu bannange nze bwentyo bwe natondebwa the wider picture is abasajja olumu olwo embala y'omukyala gye weetaaga
kati embala eyo olumu n'osanga olina w'osobola ogijja. For example ng'oyagala omukyala akuwa ekitiibwa n'ogamba ekamba tosobola mumugjawo n'ogenda maama wo n'amukufunira mu kyalo ne weetaba specifically oba kati because of the background omuwala yasobola okuba ng'alina embala y'ekitiibwa naye ate nga alina ebingi by'oteetaaga nga hafi wali omwagalira nga mumakinga naye nga problem ye is discipline. Tamanyi ddi waakwogera, tamanyi ddi waakusirika, tamanyi buvunaanyizibwa bwe akola ayagala kompiitinga naawe. Era kituyisiza nnyo emisege gy'ekibuga. Bw'ofuluma naye n'afuluma oba ontegeera kakati nga gwe kiwali weetaaga mukyala kati omukyala ono elements ono gojje mukyalo elements azirina ez'obukyala but the problem is kati ate bino ebirala ebya bulijjo amangungu for example bw'olekawo ssente asobola okukwata emitwalo 5 n'agenda n'akola shopping n'akuwa accountability I shopped ono w'olekawo emitwalo 5 akulinda paka bwodda akubuze zaki oba ontegeera waliwo ebintu ebimenyamu yakanaggwako n'obasanga mu kizikiza. Bw'okyogera kinzijukizaamu maidi gwe nalina namwana nawe olumu weebeereranga nga olumu alina waliwo extra money z'amanyi ezibeera ewantu nga ne bwana jana ngamba anti no yakayaweddeko munene ezijjawo wano sente togenda kuyomba naye n'akulinda n'omwana oli siro nnyo olimba ne mugenda out for example inzo mugenze nga balenzi nga bwemaze ne mukyala we n'omugamba kati genda mu bagirls n'agaana neyeekuumira ku ggwe bw'ati so kati ebyo bye tubagamba nti omusajja asobola okuba nga mu kifaananyi ekinene sikulinaako buzibu naye mulimu ebyo bingamba nti bikyuse oba ntegeera nga you have to adjust kubanga gyonsindika okudda babirina naye ate ekifaananyi ekigazi gwe tokirina ekyomukyala gwe njagala ewaka ate olwomu njagala abasajja kyemmanyi mbulabweseno zikyuka njagala ntambule naye kubanga gyenkoma otambula nzekka ntandika okufuna namba 2 gwe seetegekedde kubanga twategedde abakazi abangi olumu bakuwa retirement embi ne gugwa bubi eno obulwadde bukuluma lwakusaba school fees ene mabega lwakusokolayo ebyapa kakati tugezaako mu bugubi obwenyi obungi tubeere n'omu kati awe ntaliko okugamba nti nedda kola kino katandika okubeera free oba ontegeera kyamukamu njagala ofiiringa amaka gano eno egundi yo empire yo gitaking over oba ontegeera kyetuva tugamba nti kiwusaamuko kati gwe bwosigala ng'ogamba nti nedda nze si bwe nti bwe nazaalibwa si bwe bankuza sikola kino oli mukunziza gye nnava kubanga bo bannabadeko ekampala ng'ambalaba ebiseera ebisinga kizibu nnyo kisanga batera kubeera abawala ng'akulidde mu society ey'enjawulo ku society zetuwangaaliramu so point eri bweti omusajja n'abasajja nno gye bali ng'akumenya omukazi tonkyusa kati gwe oyagala oyavule nga nze bwe nziruka mukazi n'ajjaawo n'ata kati kuno nga bwendi wano n'okubamuko katisha yambala obupale essaati eno nene tugifunzeemu osibe kapeesa nga kati saa ziwezi 10 tugende mu jimu nogamba naye ondabikireko bulungi ndaba ogenda lwaki onfiirako ate bambisaaga agenda funayo guyayo egulala kyo mutugamba muno nagenze n'owa 6 pack ambadde saagala naye lina ebbuto lyo noyambala empale nogisikanga eno bwengisisiraga nedda naye darling gisikekekeko bwana wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe